Cindy alina ekyokulwanyisa kiri eki kya nnyimba nnyingi. Cindy talina nnyimba nnyingi. Ngamba Sheebah. Anti badde ntandikidde ku Cindy. Nti Cindy alina ekyokulwanyisa kiri eki bagiyita Cindy. Bagiyita vocal ability. Amazina agamanyi tokumala banga zina n'abawola ku stage. Yazaala nnyo takyalina mazina. Yazaala nnyo omusajja amuyonse abaana bamuyonse. Nfuna bulungi. Queen Sheebah asobola okuwangula bato. Lwaki? Nti ebisigadde byonna advantages gyali. Asobola okujja ku stage ng'ayambadde akantu. Asobola okujja ng'ayambadde akantu. Buli muntu n'afa gw'oyinza okukaanira omwana wa Grace Khan kati. Mayanja tuli wano Mayanja. Kufa ababiri. Nze sisobola kubanga simanyi Grace Khan bw'afaanana. Nsobola okubanga mumanyi bw'atunula ne simanyi bw'afaanana. Era sobola claimingira mwana we nti ndi taata we. Gw'osobola okukikola. Si full figure yekka. Waliwo omwana eyakayanira omwana wa Mary Butter. Yes. Ojjukira akalenzi akaakakanira omwana wa Mary Butter. Teri muntu musiru asobola kuvaayo najja ku muntu gw'ateebakangako. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa e Nakisunga ng'oyitidde Mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwalamusa abangi ng'amajini, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 38888 oba nooti 783988813. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julina Complex. You can call us on 0759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore. Kalabi. Kawala nkakuwe. Kakuwe. Zwaniriza nnyo gwe natulaba ku emboozi mu Eugene Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa kwendi nnyo ku show eno bagiyita emboozi mu UG. Nine Simon Rock omusajja yave Nigeria atakyamanyi waabwe nenga kati bwe yajjeno mu Uganda nafuka mu Uganda era olulimi Oluganda lukuba budinda nenga musajja mu Nigeria nnyo wennimbye anagamba nti Jeffrey Mayanja olimbye nenga wendi nnyo nzikiriza soka kubuuzeeko atandikirawo emboozi ey'olunaku olwaleero ku emboozi mu UG. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. Ate nga naawe omukkiriza wa Yesu Kristo nkugamba nti omukama mulungi, mukama yeebazibwe. Budde bonna. Mukama mulungi era zembeera ze. Nze Simon Rock, of course, nyanjudde ng'omu Nigeria, it is okay. Asalawo neŋŋamba nti let me try another part of me ndabe bwe kiri mwana wo tune kinkolera. Mwebale nnyo abampagira nga omuzanyi wa firimu aliko kati aliko ensangizi. Allahu akbar. Arrogant Mugisha akutta akati wansi ne waggulu wali wonna era I'm so proud you guys. Mwebale kunjagala, mwebale kumfollowinga, abanjagala ng'omuyimbi salute, abagamba nti ateka akati mu drama acting okutta akati namwe salute, abampagira ku radio mu media abangoberera wonna mwebale nnyo mwebalire ddala. Sebo n'abantu bab'emikola abakuwagira bo supplying bowe ebintu zitenti
ebyuma sound video cameras zikola videos n'ebifaananyi byonna wonna abanfuna ku Almagic abanfuna ku Aka Events mwebale nnyo mwebale ddala nze Simon Roko wammwe nzize tuwaye nzize tunyumye nzize tunyumirwe musajja akyongeddemu kati tuli ku kamera tuli ku kamera ali ku kamera yani musajja muvimbise extreme promotions muvimbise Mr Extreme akola ebintu ebyenjawulo bingi nnyo akwata videos z'emikolo videos z'ennyimba birthday parties byonna ye yamejalinga mu videography visuals kiba kimala mumugwa videography n'ebifaananyi photography kasogamba visuals kiba kimala so musajja wa visuals kiwala ntanga kimulya alowooza nnyo bamuloga tebamuloga alowooza nnyo ayina akayinja obongole bukolera ku kika kyawa so tuli ku Emboozi mu UG this week okosa nokuladwa okosa Global ekizibu kyagudde ku Papazi Sport yawo mwana mulenzi Kididi omuyimbi gwetumanya obulungi wadde takyakola bulungi Kididi yayimba ki yewa sente nina nagala mukazi gwenzina naye awo yazinira Grace Khan weyazina ne Grace Khan mu luyimba bazina kubona mu video nga samulabamu mu shows Kididi yakoze olutalo ne Grace Khan ku Papazi awo beguddeko atujukira bulungi nnyo nti nno Kididi yavaayo wabejja usagaza okuba nti nno Grace Khan yavaayo n'agamba nti nno tata w'omwana we yali yegaana omwana we tabawa buyambi teyafaayo ku lubuto lwa mwana we tata w'omwana oyo ye mulenzi gubayita Prince Oma so yavaayo n'agamba nti omusajja oyo tafuddeyo ku mwana talabiridde mwana n'abyogera kakati mu process eyo Kididi bwe yaviirayo n'agamba nti omwana ye wuwe kyoba tata waabuze ye waali nti omwana ateko kuba wuwe kubanga bafaanagana as in kind of adoption oba mu ngeri gyali nti yali yeevulungako ko ne Grace Khan kati ng'alina okclaimingira omwana ngagamba nti yeevulunga ati kati gwoyinza okiwakanya agwoyinza okukaanira omwana wa Grace Khan kati mayanja tuli wano mayanja kufa ababiri nze sisobola kubanga simanyi Grace Khan bw'afaanana nsobola okubanga mumanyi bw'atunula ne simanyi bw'afaanana era sobola claimingira mwana we nti ndi taata we gw'osobola okukikola sisobola kakati omuntu yenna nga yali alabye obwereere bwo aba alina olukusa okkayanira ekyakuvaamu kabenga si wuwo kasitaba nga yalaba kubwereere ekkubo erireeta omwana ku nsi bw'aba nga yalikwatako alina eddembe lye okukayanira omwana era okumulaga nti omwana gw'okayanira si wuwo ng'ogenze mu byuma ebikebera endaga butonde noga nti Kididi wadde tulina akaseera ke twalimu ne tunywa ku byokunywa ne tusanyukamu ng'ab'emikwano naye ebyava mu mukwano ogwo si ye mwana ono ekitegeeza omulenzi ono era kani omwana wa fufiga asobola okubeera omutuufu si fufiga yekka waliwo omwana eyakayanira omwana wa Mary Butter yes ojjukira akalenzi ako akaakaanira omwana wa Mary Butter teri muntu musiru asobola kuvaayo najja ku muntu gw'ateebakangako n'amugamba nti mpa omwana wange era omuntu yenna akayanira omwana aba yali abaddeko mu kikolwa ekitonda omuntu wadde ayinza okuba nga mu kaseera we yakibeereramu si ye yatonda okitegeera bulungi waliwo incident gye nalaba bibanyumizaawo byesimanyi oba byali bituufu banyumiza nti n'omukazi yazaala abalongo naye mbu ng'abalongo abo buli omu buli mwana ne taata we kisoboka ekyo science akyogera era akiprovinga nti kituufu kuba science akugamba nti ejja okutonda litondera essaawa ezisukka 48 erimu ejjirisobola n'ogenda mu 72 hours it can take 3 days of fertilization ofuna bulungi kakati mu process ya fertilization tulina abakazi abateewummuzaako nti ajja kumakya ne yeebaka n'emayanja ofuna bulungi n'abaana nga ekyaggudde eri mu kutonda n'addukako ewa Simon Rock naye n'agattawo ofuna bulungi kakati mu process nga n'abaana ekyali open eri mu kutonda amagye abiri ne gaba fertilized by 2 different sperms okuva mu basajja abamika ab'enjawulo n'osanga ensawo 2 nga z'abaana babiri naye nga buli mwana alina taata we oyo science naye muffe mu basajja abafirika nga nange bwe ndi omufirika ekyo ffe tetukimanyi era tolina bw'okakasa nti babiri wa mayanja mbonnakato wa Simon Rock
tolina ogamba mbwate waswa wa Lubega ate babirye wakamya ebyo tebiriyo okitegeera so mu bazungu n'ebyekizungu byabwe science akiprovinga nti kisoboka era kituufu omuntu asobola okuzaala abaana babiri nga bataata babiri baki Kididi yesiba ku mwana wa Grace Khan teyamwesibaako yakireimingira omwana gwalowooza nti wuwe yabanja omwana we oli muganda nnyo era omukazi nga nina yogera erinnya lyenkuwa omutwalo bamwita Joan omanja so kakati Kididi n'abanja omwana we kakati ekintu kino kyayisa bulungi Grace Khan because Grace Khan tuzi tumulabako ng'akola olutalo olw'enjawulo naddala ku bantu abavuma omwana we ku social media Facebook n'awalala yonna kakati bwe bweguddeko ne Kididi ewa Misa Kisemakula olutalo lwabadde lw'amaanyi nnyo olutalo olwo lwabaddemu okulwana n'okukanyuga amacupa mu kifo kya Papazi ekya Misa Kisemakula nanyini waakyo era nga bwe nti tekyakoze bulungi because wabadde bali mu kyemisana kyabadde bwa kyamisana olw'abantu abaze okulya ekyemisana n'obeera olutalo lulonna era okakana Grace Khan basuddemu situle okumutwala wabweru ngagala kutta muntu bwe byawedde ebyo omukulu Misa Kisemakula yavuddeyo ne yeetonda ku lwa Papazi ku lw'ebyo ebyabaddewo avumirira era nagamba tekijja kuddamu kubeerawo ekyo yalimbye era n'anenya nnyo Grace Khan ne Papa Misa Kisemakula talina lukusa lukola declaration egamba nti ekyo tekijja kuddamu kubeerawo kuba n'ekyo ekyabaddewo si ye yakiyise tewabadde sekijjagala kukyongeramu ekifo kyonna ekiri public kuba Papa Sport we balwanidde si maka ga Misa Kisemakula kifo Misa Kisemakula kye yawaayo abantu abalina obusobozi okulya kamere okukyakala n'okusanyusa obulamu bwabwe bagendewo basanyuke kati omuntu bwenna ekifo bwe kiba nga kiggule nga kyalukale kiringa kugamba nti nkukakasa nti mu takisi yange tojja kujja mu kiku oba olimba kuba abantu bayingira n'ebiku ne bwoba wagifuuyidde eggulo limu ono yayingidde omupyajja n'ekiku kye era n'akirekawo atuddewo n'akirondawo ekifo kyonna eky'olukalu nkomeza wali ku Misa Kisemakula nga adikiralinga nti tewajja kuddamu kulwawo kulwanagana ekisooka ebitundibwa mu kifo ekyo bireeta abantu okulwana abantu abanywa omwenge mujja nga munyumya nga temulina mutawaana nemutandika olutalo ecupa emu esooka ne mwewa high five ecupa ey'okubiri ne mwekubira enduulu ecupa ey'okusatu ne mwekuba empi omwenge bwe gutyo gukola ki so ebbaala kyekifo ekirwanirwamu ate ne point of time naye bano babadde tebanywedde anti mbadde nze kyengeza bazikwadde banywedde ebyabwe ebya bulijjo bye banywera ewaka ne ku kibaati eri Kididi ne Grace Khan ani ku bonna eyabadde wa Misa ki nga tanywedde ekyebuuzibwa nti yabadde anywedde kyayinza okuba nga tanyweredde awo anti kyekugambye nga yavudde ku kibaati nga yazze mugumu ng'anywedde taata we budde bw'empeke ngoba kutulo so ekifo we balwanidde okulwana kwabwe Misa Kisemakula takulinaako control okujjako okwetondera abantu nti mutusonyiwe olw'ekikolwa ekyalabise ekitali kirungi n'amawulire okuwandiika nti ku kifo kya gundi balwanira okuba si bwe gusoose twalaba Alien Skin mu kifo kyekimu ng'ali ne Nobat nga beekwata amataayi simanyi beesindika ebintu bye tutalowooza nti byali birungi kakati eno incidence yabadde nga yakumeka yakubiri naye mu bifo bye bayita amabaala mu bifo bye bayita ebisanyukirwamu okulwana it is part and parcel kakati Misa Kisemakula yo okwetondera abantu be kikulu nnyo naye okulayira nti kegutonyeka gwake temuliddamu kulaba balwana ekyo oba olimba abantu bonna bwe basanyuka awabeera essanyu n'amaziga we gaba Misa Kisemakula naffe tugatta eddoboozi lyaffe ku ddoboozi lye okuvumirira ebikolwa eby'abantu abagenda mu bifo bya bannaabwe ebiteeketeeke obulungi
Mr. Tumumanyi ng'omuntu atali wantalo okuleeta ebintu byammwe. Those are family affairs. Mubeere gye munywera enjaga yammwe, gye munywera ebintu byammwe ebyo ebyekisirusiru, mulwanire ng'eyo entalo zammwe. Gye mwali mwefunisiza embuto mwazefunisiza ku papazi, obusirusiru obwo bajjudde abaana abo. Toyombye. Abo bugendi gye mwafunisiza embuto zammwe gye mukalira abaana bammwe, not in a public place and a very organized place like papazi sport. Awo nange kanyiigireko ku Mr. Kisemakula. Okitegedde. So abantu abagala okulwana mubifo by'abannammwe. Grace Khan yavuddeyo nalangira Kididi namulangira enjaga mbwanywa enjaga biki bate okuba yabadde ayiseeko n'ebirala byonna tubanga atera ndabyeko emirundi mingi nnyo abavaayo ng'era abagamba nti Grace Khan yalabika ayitako okutwala mu rehab n'alangira naye era ku bimu ku byabaddewo kinalowooza nti ne Grace Khan naye y'omu kubakkiriza nti naye yitako okutwala mu rehab okuba nti nno Bad Black yavuddeyo n'ayogera ku side y'omukyalo oyo Grace Khan n'agamba nti Grace Khan yeetaaga okuva mu mawulire mu kiseera kino alaga nti yeetaaga okutwalibwa mu rehab abudabudibwe asobola okuba ng'aterera bulungi nnyo n'okujjoma ne mu mawulire naye kenyina okuva mu mawulire. Ne Grace Khan ebbanga lyonna Grace Khan n'addamu Bad Black n'amwebaza era nakkaanya n'ekyo era n'agamba nti because Bad Black ataddeko ennamba nti ennamba gy'otaddeko alina obuyambi bwonna okusobola okuyamba okumuyambako baseeko ssente kati ya screenshotinze naye nateka ku page ye Grace Khan n'agamba nti amwebaza nnyo era akkiziganya n'ebyakoze eki n'ebyayogedde era wane no admin yabazeemu n'awandika oluvannyuma ennyo n'agamba nti for now Grace Khan takyavunaanyizibwa ku page ye obula admin yaliko naga tumusabire agenda kuba nga taliiko kumala akaseera kati n'olwobukulu bw'ensonga eyo topic tugikomyawo kati efuuse byanfuna efuuse business. We are not here to promote anyone's business. Okitegeere kakati bo bavudde mu ebyo bagenze mu kunoonya nsimbi ne badmini bazze and we are still discussing about that. Mayanja ekyo tukiveeko kati leeta omulamu omulala. Ennaku z'omwezi zijja kuba 15 omwezi ogujja ogw'omwenda tugenda kubeera ku airstrip e Kololo wakati wa omukyala Sanyu Cindy King Hasof then ne Queen omukyala Sheebah kalungi wetugenda okubeera awo. Ebigambo bingi nnyo okukanyugira ebigambo kungi nnyo tulaba nti no Sheebah kalungi yava ne ku press conference n'adduka emisinde ng'agamba nti ye yazze mu press conference naye ate atyoboddwa kale ekiri mu ekyo yagamba nti kyasinga omuddusa ennyo ku press conference agamba nti Guy gwe bayita Seguya ow'olugambo nga nti yamuwalampa era ebisonga byonna byebesendikira ebisonga vaabwe kakati tutandikire mu bannamawulire balaga side tutandikire mu bannamawulire engeri gye bastagingamu ekintu kyabwe press conference kyali kirungi ekintu kye bastaginga kyali kirungi for a battle abategesi mpuliriza for a battle naye kye bataakola kyali kimu nti bw'oba onaastaginga ekintu bwe kityo ne kinyuma mubeera organized okwata ttiimu ya Cindy n'ogiteeka wali ne murihasinga ku questionnaire n'okwata ne ttiimu ya Sheebah n'ogiteeka eno ne murihasinga ku questionnaire noga nti Cindy ogenda kubuuzibwa ekibuuzo bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti agenda kikubuuza ye gundi ne gundi ne gundi onfuna bulungi Cindy singa onaaba obuuzizza ekibuuzo bwe kiti Sheebah ogenda kwanukula Cindy mu ngeri bweti ne bweti ne bweti ne mukola ekintu nga kiri organized kati audience yo nenyumirwa kati kye baakola ekyali ekiteeketeeke obulungi naye ng'ate abakikola tebeeteeseteese kwe kumaliriza ne kijjayo buli omu feelings eziri nakyo ne lufuuka olutalo olwaddala ne batandika okwewalampa ebitali productive onfuna bulungi naye nga singa baali bastaginze bulungi ekintu ekyo nze ndi mu drama bwe tuba tuzannya emizannyo mukola rehearsals surprise yonna mugirekera audience naye mwe ng'abazannyi temufuna surprise nammwe yemu yenteekateeka ya radio Mayanja bwe tuba tugenda okukola the music zone ku Saturday before going on air muga tugenda
tukole tugenda kwogera kino na kino submission ye Etya tyabwe mbandese bwenti ogenda kuba bwoti punchline yaffe ejja kubeera luddawa ejja kubeera bweti kati awuliriza bw'awulira show ya Mwagant oh wow those guys are organized bana show yabwe yakoze eki yanyumidde naye bwe mujja ku show nga mweteese you end up getting surprised you yourselves kati Cindy ne Sheebah bajja nga bazze mu battle mu mawulire gaabwe naye ng'ate bo bennyini tebateekeddwa bulungi ku biki bye bagenda kwogera biki bye bagenda kubabuuza baani bagenda okubyanukula na butebe bagenda kubyanukula ogenda okumaliriza Sheebah yalina okudduka kuba alina okuprotectinga brand Sheebah yalina okusuulawo ttawulo kuba alina okuprotectinga brand Cindy talina kyafiirwa ye Cindy talina kyafiirwa kubanga kino kyonna amazima gali nti kikolera Cindy olutayinabanga ye talina kyafiirwa kiringa bwolaba tuze mpagiranye ebyemizannyo ne bagamba nti Arsenal egenda kusamba Cardiff olwedde muyingira ekisaawe Cardiff ekimanyi nti Arsenal ejja tukubeezi 5 kati owa Cardiff asobola n'okukulumisa amannyo bw'akwata omusambi n'amumenya okugulu ofuna bulungi. That's why bwe twali tugenda okulaba press conference eyo Cindy yajja nga yali free nnyo oli yajjira ku pressure yali ku tension okuva ewaka nyambadde ki kino kyentaddeko kimala is this worth is this Sheebah ofuna bulungi Cindy yefunye kikooti kye ne yeesuulirako n'afuna kiwiigi kye n'akiteekako najja kubanga ye talina kyakola ki kyafiirwa kyonna mmwe gye mukoma okwogera gye mukoma okuhypinga Cindy yafuna it is Sheebah losing kati awo management eya Sheebah karungi management eya Cindy erina okubeera very professional nti before you bring out your artist a big name like Sheebah olina okuba nga omuteeseteese ku whatever level ekyo nekituwa ekyokuyiga nga tetunaba kutuukako ku performance nagambye saagala kukubira muntu bulango era saagala tugaye nti bantu mugende mbawagire wabula twanalizinga ng'abamanyi management ya Sheebah karungi muteeketeeke omuyimbi wammwe ajje nga tazze kulwana wabula ajje nga azze okuyimbira abawagizi be. Jeff Kiwa yali mutuufu nnyo kugaana battle omulundi ogwasooka nga Sheebah akyali mu TNS battle eno teri fair yali mutuufu nnyo battle eno teri fair saagala kukyogera ng'omuntu alina side naye it is between omuntu omu ng'amanyi nnyo against omuntu omulala nga tamanyiddeeko ddala ani amanya ani tamanyi kati ebintu bya bato bibeera bwe biti omuzimu gwa bato gwatandikira mu basajja ba Jamaica onsinga tikusinga onsinga sikusinga tugende ku street ne bakasuka buli muntu najjayo Cindy knows what it takes okuwininga battle Sheebah is not briefed ku kiki yeetaaga kukola okuwangula battle so nga ate Sheebah asobola okuwangula battle Sheebah ati nkubuulira Cindy alina ekyokulwanyisa kiri eki kya nnyimba nnyingi Cindy talina nnyimba nnyingi ngamba Sheebah anti badde ntandikidde ku Cindy nti Cindy alina ekyokulwanyisa kiri eki bagiyita Cindy bagiyita vocal ability bw'akwata microphone bw'ati asobola okugizannyisa byonna byayagala asobola okukwata ensi yonna n'agamba ebivuga musirike n'agamba ba backup muveemu kati Cindy byebe yagenda okuyimba era asobola okutta Cindy asobola okujja wano e Uganda n'akutwala e Kenya n'akutwala e Tanzania n'akutwala mu America n'akutwala e Jamaica n'akukomyawo eka mwokya ensi neefa
but besides that talina kirala. Amazina agamanyi tokumala banga zina nabawola ku stage. Yazaala nnyo takyalina mazina. Oh. Yazaala nnyo omusajja amuyonse abaana bamuyonse. Nfuna bulungi. Leba emunywedde. N'emyaka gye nnyini. Ekirala bw'agenda ku stage takyasobola bikola byonna kubanga alina ssezaala, alina nazaala, alina bamuyita mulamu, alina n'abanaatera okumuyita omuko. Kakati mu bintu ebifaanaganako bwe bityo alina ensonyi. Takyasobola kukola nga Simbi oli ataaliko mwami, ataaliko baana. Ate nga feminist. Simbi takyasobola kuba sama ze yakubanga. Kati ekyokulwanyisa kya Simbi kisigala nga kiri eki? Kimu. Vocal ability. Kati Queen Sheebah asobola okuwangula battle. Lwaki? Nti ebisigadde byonna advantages gyali. Asobola okujja ku stage ng'ayambadde akantu. Asobola okujja ng'ayambadde akantu. Buli muntu n'afa naga nti nze nkitadde. That is style. Bwe tugenda mu style. Nene Sindi abwambala. Nkubulidde lwaki tasobola kubwambala. Musheeyo muyinza okuba munnazaala we. Muyinza okuba mussezaala we. Kati alina ensonyi. Kati Queen Sheebah asobola okulinnya bw'ati ku stage. Ensi yonna, international, local and everywhere ne baga nti yes, a superstar is on stage. Abba likololo munyonyo. A superstar is on stage. That is one way of winning the battle. Yeah. Number 2, Sheebah endabika ye alabika bulungi. Awala alina omubiri oli. Alabika bulungi. Onfuna bulungi. Alabika bulungi. Bw'okalaba bw'oti okuba enduulu. Eyo nayo advantage, afuna percentage ey'okuwangula battle. Number 3, population yegenda okugenda ekkololo ebitundu 85 ku 100 bya Sheebah. Ate nga ndabago basinga okuba ku social media. Tebakulimba. Kubanga Sheebah ne bw'ataaligenze na Sindi kololo, Yolo Fest ebadde ejja kujjuza kololo. Sheebah ne bwe yalitaddeyo yekka September, Yolo Fest ebadde ejja kujjuza kololo. So numbers, in terms of numbers, abantu abakola ki? Abalina. Abaana bagenda kujja nga bambadde ekishiba. Abaana bagenda kujja nga bambadde ekishiba. Kati enduulu egenda kuba nga home ground. Nalaba abaana mushiya wini nwaje kuko no cricket over banange. Nga bonna bali mu kiwini. Ngamba Joffrey banange. Okay. Abana funo mwana abandi namala nene ngamba nange nabala oh gosh wewe. Nange nabala abakazi bajja mu yamisa kisemagula nga bali mu Gomasi. Babajja nga bali mu Gomasi. Gugundi ku Serena. Abakazi abaguma ne bajja ng'embuto ziyise zikomene zibilega Musibana mulabanga anyenya ne ngamba amina. Nagana okumenya abantu. Manyi mwafa nnyo. Manyi bwe mubeera wano mu bibozibozi byammwe ebyo. Mukuba nnyo sebo va ku bantu. Tumenya amannya g'abantu gaveeko. So, Sheebah agenda kujja ku stage nga percentage ya crowd. Yes. Yiye. Basobola okuba enduulu nga ne bw'aba tayimbye ne bw'aba ayimbye. Ekiba nga kyakuwangula battle. Oh, yes. Nkulaga advantages Sheebah zalina against Sindi. Ekirala, osobola okubeera nga gwe Sindi n'obiyimba byonna. Naye kye bayita omuntu okuyimba hit ku hit. Hit ku hit. Hit ku hit. Oluyimba ne luggwako n'asumulula olulala enduulu n'evuga. Ekyo kintu kirala. Tubirabyeko ku battles ezizze zibeerawo ezasooka. Bebe Cool, Bobby Wine. Ennyimba z'omuntu zimuwa advantage. Nti omusajja ayimba oba omukazi ayimba ekisawo kye nga kijjudde. Gwe zizo n'ozivaamu n'otandika okuyimba ez'Abajamaica. Onfuna bulungi? Ne bwe tugamba nti tukwate luyimba ku luyimba. My friend, omukazi ono ayimbye. Ekirala njagala nze okwebaza Sindi. Ekisooka kya byonna,
okuvaayo najja mu lujjudde abatolinge n'omwana gwazaala amuzaalira wa musically Cindy azaala Sheebah si kumuwandiikira kayimba ani yasooka ku nsi abana bagambye mu Sheebah ayingira myaka 5 ekyemyaka tetuli mu bbato ya myaka tetuli mu kubuuza ani mukulu ku munne wabula tuli mu kuyimba Cindy Sheebah agenda okutandika okuyimba nga Cindy ayingira retirement ate kikubye nnyo nga Cindy ali mu retirement nkiddamu Sheebah atandika okuyimba nga Cindy awumula ali mu retirement era Cindy awantu wasobola okuyimba obulungi buli muntu n'esikuba enduulu tugende mu kikadde era ennyimba za Cindy ezikubisa abantu enduulu nkadde tekuli lupera lumu ente zisobola okubaayo naye entono ng'era omuntu bw'ogamba nti nsuddeyo nga bw'ola maama Maria mundagire bw'avaayo n'asuulayo kaasuddeyo okitegeera bulungi kakati ekyo tulaba Juliana n'asuulawo n'asirika kati oyo ye Cindy ekyo kimwebalizanga Cindy okuvaayo n'agamba nti I can battle with this generation wadde ye n'amala akimanya nti eno generation si ye ate anyiiga bunyiizi manyi waliwo okwekaka mu mulembe ogutali gugu n'ogwekakamu ekirala era ne neebaza Queen Sheebah okukkiriza okubatolinga Cindy kubanga kino kiringa bw'olaba baatule yonna bw'ogikkiriza okukunywako omuliro neyiye ekendeera bato eno efevaringa Cindy kubanga yafuna comeback ate ekkakkanya Sheebah kubanga emulabisa mu audience ye kati omuntu yenna okukkiriza baanika obuziina bwe ekyo nno si kyangu naye kenyini ayogedde n'agamba nti kino kamuyambe because bw'ajjukira byeyamuyambako ebyomuwandikira kayimba kataakola n'ebirala byonna studio gye yamutwala okwo kujeregerera naye kamuwa omukisa gwe nasobole okukomawo okwo kujeregerera era ekintu kya Cindy ne Sheebah nze nkigeraageranya nga bwe neebaza ennyo omulenzi gwe bayita Alien Skin bwe yavaayo n'awa Clever gye oluyimba nti olwairo nno mata Alien Skin ne bwabanga wa myezi 5 ku chat ne bwabanga wa myezi oba wa wiiki 2 okuvaayo n'asuula omukono n'agusuulira Clever gye era olwairo Clever gye okuggyako ng'anaaba musiru busiru okuddayo mu kinnya kati ne Cindy n'akagumuka ak'okumukolera concert e Lugogo era kava ku Alien Skin kati ne Cindy kino njagala ogitwale nga ddaala ddene tubijjemu amalala tubijjemu ezzalawo ne ego njagala okitwale nti ddaala ddene era bw'ova bw'oti Lugogo komawo bagenda Kololo bw'ova bw'oti Kololo kuba music come back omaze okufuna audience yo back on board Cindy yes akyasobola takuze nnyo kati abaana ali ng'ojjako gwe yasooka okuzaala ali mu babiri yakazaalira Prince okuzaala kwe kuveeko naye nze kyenkugamba kiri kimu nti buli bw'ofunanga advantage gikozese buli bw'ofunanga advantage gikozese twali ku radio wano ku radio Sapiensia ne ntegeeza abo ne nga nti kuba baasooka nabitukweka nga tebagala tubulya nti egenda kubeera bato nga balinga beevuma gwenze nasasula Kololo gwe tewasasula Kololo nabiyiseeyo nga kibalemye okugatta ne ŋŋamba Cindy okusinziira ku mulimu oguliwo bw'obanga baakusooka okusasula Kololo kwate kuba wakiri odduka oteeke ku Freedom City webale nnyo ojja kukola ssente funayo ekifo naawe wooteeka use the advantage kati Cindy bw'obanga ofunye advantage okutuula mu mitwalo n'emitwalo gy'abantu egigenda okujjuza Kololo after Kololo yingira studio ddamu obbe mu firinge kubanga Sheebah bw'ava Kololo agenda kukuba waawe ennyimba nga 40 Sheebah bw'ava bw'ati Kololo anti ko kakulaze nti kagezi bwe baalangira bato kagenza okuyingira bato nga kalinamu hiiti tosobola kukola bwoti tosobola tugenza okutuuka mu bato nga ko kalina hiiti nga kweri etambula
era one of those songs olugendo okukwatirira battle olugendo okumala eggoye baluyita olwo tosobola kati ago ge magezi genkulaze nti music is not all about your vocal ability naye mubaamu n'okukozesa obwongo amagezi mubaamu n'okugamba kakati kiki tugenda mu battle kati gwe tojja mu battle na kunyumya bunyumya mboozi nga bw'osobola kuyimba ono akulaze nti kale oba sisobola kuyimba nga bw'ogamba it is true sisobola kuyimba nga bw'ogamba naye nze ninawo n'oluyimba oluli ku mulamwa gwe tukola ki gwe tuliko so nga ne Sindi naye yalibaddeko naye n'oluyimba kati yakyali mubiri otegere ekintu ekyo kutegeera bulungi so battle eno mu kukubira nze nagyagadde ng'omu it is healthy abamawulire okuba ne side kikyamu oli n'agamba nti Sheebah gwe oweddedde ogenda tuviira mu battle eno Kabuye agenda kuba ewedde Seguye yakimugamba open ekyo nakikwanukudde nti baakola ebintu ebirungi naye nga tebabyetegekedde tebeeteekateeka bannamawulire baalizze nga bali ku script Seguya nojja ogeraga nti sebo gwe Sindi gwe Sheebah eno bato ekuleka ku ttaka naye nga ne Sheebah alina ansa entuufu so sikuduka budusi mu press conference nga yakatandika anti ansa ekubula oba ogenda kuvuma omuntu kuba yemaana n'akyogera gwe naawe tuveeko naawe weeremererwa dda ate nga kituufu Seguya yeeremererwa Sama abantu bali embeera nabo nange embeera nabo kati yeeremererwa omusajja alinnya ennyonyi n'agenda mu Amerika Seguya nga atandise okunyumiza Amerika ogamba ngenda yoddi mu myaka 20 Seguya olaga ki mulaba ng'asaawa polotiye na polotiye yali birthday ng'etuuse ne mulaba ng'asaawa polotiye so mbere ngamba nti when you lack a script ebyo byebiddirira bw'oba tolina script byebiddirira mutandika okwevuma era singa Sheebah teyavaawo awo wennyini kubanga Seguya naye ekyo kyali kimutuddemu ng'omuntu ekyokweremererwa yali ajja kuddayo mu byafaayo kubanga mu myaka 2 obaddewo nga Sheebah omulaba atandika yalireeseeyo bbomu esobola okubalula ekisaawe ng'oluusi tekwatagana naki na bya bbato kati awo kyali kitandise okugoyinga personal ekintu ekitali kirungi awo competition eba efuuse unhealthy tuba tuvudde ku mulamwa ogwa Sindi Sheebah mu battlinga mu bya music kuba kati nono ne Sheebah yali atandise okugenda mu bulamu bwono obutali bwa kisaawe kino oba Seguya bwa Sindi yali Sheebah atandise okugenda mu bulamu bwa Seguya obutali bwa music waba ogamba ono nti yeeremererwa okukola ki okuyimba okukola ki okweweza mu byensimbi ne Seguya alyokenze ndowooza omusajja lapoloti namba namulabawo ku mazaalibwa ge ng'agisaawako abaana balaga kalina gw'olaga poloti gy'osaawa ku myaka 6 Seguya alina myaka 6 myaka 2 ng'akulira Lugambo myaka 2 ng'asoma agaana myaka 2 ng'anoonya mulimu myaka 6 gwe bw'omulaba omuyita wakati kati otandika okuvuma omwana ow'emyaka 2 abaana abagenda mu Sheebah ayingira fulo ya 5 etubiveemu wamma Seguya wamma teweeremererwa omwana yali akulimba naye bw'oba weeremererwa naawe weekyekinge ng'omuntu baana bakola tabaana bavuma omwana yambuza ekibuuzo nti battle eno Sheebah emulese gwa press conference nga twolekera okubeera ogenda mu battle ku airstrip erugogo emuleseewa ani kubanga because babyogera awo kati feze esooka ewedde nga Sanyu Sindi amaze okugiwangula ekyakibuuza abamusiru ekisooka nga tugenda mu battle kwabo ababiri tewaliwo atali mu hundreds of millions of money yes kwabo ababiri ababatolinga ate Sindi bw'abanga alina miliyoni 5 gagafunye Sheebah abeera ku 10 kyo 15
onfuna bulungi ngamba nti Sindi baba muwadde milioni aga 5 Sheebah ina milioni 10 okusinzira ku sources zetumanyi ku bargaining power yaliwo ani yali ayagala bato ani yayitajagala kati Sheebah okuva mu bato eyo mugagga alina sente ekyokubiri talinaako nnyo baleebeesi na management enkadde nga bwe yakola ki nga bwe yali Sheebah akulaze nti ng'ayingira mu bato agiyingidde agitegedde n'agiteekamu n'oluyimba olwalina alina hit song tosobola amagezi agamuweereddwa okujja n'oluyimba ng'ayingira bato kubanga ekituufu ne Sheebah yennyini ennyimba zibadde zibuze twakolako interview wano nengezaako okuanalyzinga ku Sheebah ngera omubuuza ku nsonga ye ne management neuga nti ali mu kustruggolinga anoonya oluyimba lukoze eki lubuze kakati ayingidde ayina tosobola agenda kuba akyakola essente azifune amawulire gakyali ku ye nga twakava mu bato. I can predict mu wiiki eddako Sheebah agenda kuba alina oluyimba nga lwokya nga luli ku TV y'ewaka nga twakava mu bato bwe tuti amaanyi anagafuna singa bato eno baba muwangudde olwedda azaakimanyi tagenda kugiwangula azaakimanyi yoli bwe nakugambye nti omuntu bw'ajja nga ye amanyi talina kyagenda kufiirwa kiri awo asobola okukola kyonna kaakati mumaze mwenna okumulaga ensi yonna emaze okumulaga nti tamanyi kuyimba yaluzinze dda kati agenda kukwata sente ze abuuze where is my future am I still in music nti ye ayongereko investment mubenga mukyali bwe muti abayiseemu engoma akwate ekkubo yeeyongereyo yolo fest yikole ki egende maaso kyekyo nagambye Sindi nti ne Sindi bwe tuva ekkololo nkwegayiridde temugenda ate mugende Masaka bato simanyi mugende egindi bato n'omwaka ogujja wabeeyo bato temugenda kutambulira ku mulamwa gwa bato okitegeera kati naawe simbuliraawo okuba engoma omwana kate kusaasira mukyala wa Sseruga yavayo n'ategeezaawo n'agamba mbuno mbu Sheebah tasobola Sindi era n'agamba mbu Sheebah ali muligiza bakalo Nantongo byalibadde batolinga nabo naye mbu omukyala Ssanyu Sindi ali waggulu nnyo neŋŋamba lino sijja ogwe Kampala wano okubeera waggulu kirala kati kankubulireyo bw'oba nga owagira ebyemizannyo nja bikozesa nnyo nga reference waliwo kye tuyita form ne skill Sindi tali ku form wabula alina skills onfuna bulungi mumanyi naye taliiko Sheebah asobola okuba nga talina skills nnyo nga si mumanyi naye ng'ate ali ku form ensi eyagala muntu ali ku form oba okitegedde kankuwa ekyokulabirako ekirala waliwo mu Uganda eddiini ezatusooka okujja zinnansangwe ezeŋŋundiivu ezirina n'ebitebe wano nawali saagala kuzimenya naye eddiini y'abalokole eri ku form era bwe bagira bwe bati ne bagamba numbers zikkirire osanga ku lunaku lwasatu mu olumu gw'ojjoyiteyo koolabe abalokole babeera bwe bati buli wamu mu bisaawe wonna nga bajjuzza abatalina bitebe nga n'amakanisa ga biwempe n'olwokuba bali ku form baba ne numbers kakati mwabe ebitebe ne musigala ne skills okitegeera kakati ne Catherine kusaasira judgment ye ntuufu era tewali awakanya tosobola kinatandise nkugamba nti amazima go gabeewo Sindi muyimbi mulungi naye ate Sheebah muyimbi aliko Palaso yali muyimbi mulungi naye ng'ate aliye ne skini yaliko oba otegeera kyenjogerako simanyi nkutegeera bulungi okitegeera nkugereze ku kyekirala waliwo abasajja babadde wano nga bannabyabufuzi nga bwe boogera bwe bati politics beesije munnabyabufuzi mulungi alina skills nnungi
naye ate Bobi Wine yaliko. Era bw'okwata Besigye n'omuteeka wano ku katebe arizoninge nga munnabyabufuzi, oteeke wano Robert Kyagulanyi naye arizoninge nga munnabyabufuzi, Besigye asobola okukuba Kyagulanyi ekigo ky'otannaba kulaba, kubanga emyaka gy'abyogeredde byalabye byayiseemu, ebirala baabimugamba, ebimu baabimutuusaako, ebirala yabisoma, naye ate ezo skills zituuka ekiseera nga tezikyakugasa, ng'abantu baagala foomu. Kiriko essaawa eyo baagala Bobi Wine. Bw'oba omanyi ebyenkaaga oba wali ne Museveni mu nsiko, simanyi gwe wamujjanjaba gwe wamukubanga empiso, oba bakubatyagasi ne bakutwala e Kenya bakujjanjabe, simanyi mukazi wange, simanyi yakola ki na biki na biki na biki, ebyo bikadde. Baagala ono foomu. Kati ye bato ya Cindy, baagala aliko ye bato ya Cindy ne Sheebah. Cindy you're good but Sheebah is on form. Era ensi gweyagala. Era tebakulimba nti waliwo ekigo Sheebah kyagenda okugwa. No way. And from this battle, I'm not speaking as a fan, but as an analyst, amanyi music, amulabye, era akyamulaba. Tugenda kuva mu battle eno nga Sheebah ali waggulu. Tosiga kifaananyi. Bati n'abantu banaafuna kye basuubira n'okuyitawo. Kugamba nti najja kusinga ono, najja kumegga ono, naye performance na biki byonna ejja kuba y'amaanyi. Ebbugumo na biki byonna ebibaddewo byonna biraddamu ne birabikira mu battle eno mu kubeerawo ne mu kuggwa. Anaaba ayagala okuyimba ajja kulinda nga Cindy ali ku stage. Anaaba ayagala extras n'ebinyuma okulaba ojja biraba nga Sheebah yali ku stage. Ayagala okuyimba agamba nti owulira eddoboozi maama, owulira maama, Cindy nga yali ku stage. Naye ayagala okulaba ebintu ebirala. Ayagala anyumirwa okulaba ebintu ebirala, agamba nti ayagala okulaba okuketa otali ndasa. Ayagala okunyumirwa alinde Sheebah nga yali ku stage. Ayagala eddoboozi eddungi alinde essanyu Cindy. Vocability byonna definitely. Kwembazi mwiji kwe tulinze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwan webale kutulaba najjo sinzira okutulaba. Ndowooza kate kaffe keeko ensonga tuzoogedde zonna, twasogedde ku nsonga ya papas ne Samisa Kisemakula ne Kididi ne mukyalo Grace Kani n'omwana we ne tubigenda tubimaliriza ne tujja nga tutambula paka bwe tutuukidde ku bato ya Ssanyu Cindy ne Sheebah Kalungi. Omutegesi sente yazifunye dda. Victoria University yali tanoonya sente. Victoria University yenoonya promotion ya university ye, era omuntu agikolera ye Sheebah. Kuba ye muvubuka ambassador anti nkulaga nti bo batajetinga audience yabwe y'abavubuka. Kakati ye nga Victoria University ekiche yakifunye dda. Ekiche yakifunye dda nga Victoria University. Kati ekisigadde kujjayo busente ne bwena batefunye sente ziri awo naye ate ng'egenda zikuba empitirivu ennyo ne university egenda kufuna mileage yayo. Kati uno tulina mu kujoogerako. Yes. Mukwano gwange Kojja Kimbowa oli otya? Uno mulabi yampisizaako ne Kasimu wano. Kojja Kimbowa ali awo Lungujjawo bw'otuuka ku Lubiri Secondary School awo ndabawo nokkira mu katono nnyo waliwo offices. Akola ebintu ebirungi. Kojja Kimbowa akola n'ebintu ebirungi. Siwa palapase tali mu science friction yenna. Buli mwagubaddemu agutegeera. Eddagala okujjanjaba omuntu obulwadde obuluma abantu ng'akozesa habo. Yes. Ebyokunywa ebitaleetera muntu buzibu. Yes. Weetaaga okugogola emisuwa, weetaaga okutereera ne counseling. Manyi kye bayita okubudaabuda omuntu ng'omubuulira mazima. Bw'oba ng'olina obuzibu ng'omuntu akubudaabuda n'obaawo n'oba mulungi. Yes. Mulina ensonga zammwe ez'amaka gwe n'omukyala n'ebiringa ebyo. Kojja Kimbowa abikwasaganya bulungi. Mu tryingeko ojja kufunamu nnyo. Okay. Kale, Fit Club ku Kyebusabalaawo tubeerawo nga tukwasaganya bintu sebaza gym, aerobics, sauna, steam, massage byonna tubeerawo okunyumirwa buli lunaku. Tuba tunyumira bunyumizi ng'ate bwe tufuna n'obulamu obujja. So tuukawo bw'otuuka ku Kyebusabalaawo ku Sherokas
notandika ekyebusabala oba wakatambula ku katono noyita ku Tyanti supermarket eri ku mukono gwa kkono waliwo akazimba akaddako wakatunda ebya furniture eby'omu nnyumba nako nokayitako kati ekizimbe ekyoddako ekinene okuli amaduuka amangi ennyo ewali ne parking mu maaso awo waggulu mu kizimbe kyennyini wewali Fit Club twatuumawo ku nsulo y'obulamu if you want to be fit, if you want to be healthy, jangu ku Fit Club. Almagic, yes, awo basangibwa Nyanama, awo opposite ne Movit. Bakuguka nnyo mu visuals, tukola videos, tukola still photography, tukola filimu zolaba mwebali kwagira Lwasa ku Spark TV na wonna ku YouTube channel zaffe mwebali nnyo mwebali ddala mukwano go DJ Jemoka Senge DJ Jemoka Senge akutumira ali Massachusetts. Yes, muyimbi best in Massachusetts, that is Boston mu United States of America. Jali nnyo genda ku YouTube channel yenga DJ Jemoka Senge babi muwagire bana bana Uganda. Tabayina mbwa yonna muna Uganda wonna w'omusanga muwagire fenna tubeewo. Yes. Okay. Ekirala bannaffe aba SMP Tours and Travels abamanyi SMP bannange ddala oyo nabeera mu Jisha Steven yoyo yennyini asangibwa wali ng'oyingira te nakasera nga kaboozi ku bbiri awo kuba obwotyo kizimbe bakiyita Julyina Complex wali waggulu awo bwenga visa zakulema zakufuukira ekizibu okugenda mu America bakugamba bizibu nnyo genda jali Steven ajja kuba kutaasa Canada China yonna musi yonna gy'okutambula kagende Canada ne kajoga nnyo tugendeke Canada Steven batugende Canada ofa mukubireko katono mukubireko ku 075 759 377 67 esimu eri 075 759 377 mukubireko ku nsonga y'okutambula mu mawanga gonna kukolya ku bya visa Simon nga babyogeddeko okubukingira woteeri bya conference byonna conference zino tulina bino byonna abikolako bulungi nnyo era engendo ez'enjawulo weeziri genda bw'omuzeemuko ne bannaffe aba SM Tours and Travels. Tukiza kulekerere wano tukwagaliza birungi byerere nze Jeffrey Mayanja aka Mr. Wagwa mbadde ne Simon Drop tulabagane. Bannayuganda ninawo obubaka obutalinda nga buntumiddwa musajja wa Katonda Omulanzi Jafari asangibwa Nakisunga ng'oyitidde mukono wa Antony. Abalondoolwa ebizibu eby'enjawulo ebibatunuza mpulunkanyi ng'owetulwala musa bangi ng'amajinni, emizimu, abaagala n'abayuugayuuga, omuntu walemedde mu kkomera n'ebirala. Bw'otuuka ewuwo ojja kukuba ssemukiti ng'embwa eyogereza. Musajja wa Katonda agenda kukwatako bukwasa akoomera essaala olwo akajagira kalamule ate nga n'akasiimo kaleeta omaze kulabako. Omulanzi Jafari alimu n'amaanyi ag'ekisalaziba nga bw'oyota ku kyoto kye kino ovaawo emikisa egyesiba gitadde n'ebizibu okukalirawo. Omulanzi Jafari mwangu okufuna ku nooti 7 nooti 39888 oba nooti 783988813. Stress no more if your dream is to go abroad. SMP Tours and Travel is here for you. We work on your travel documents like passport and ticketing, and we can get you visas for countries like Turkey, Switzerland, Iceland, Finland, Germany, Netherlands, Denmark, Dubai, England, USA, Bahrain, Canada, and South Africa. We are located on plot 9, Lumu Street, Kampala, Julyina Complex. You can call us on note 759 793 767 or visit us on www.smptoursandtravel.com. SMP Tours and Travel. Let's explore.